waffe Yesu Kristo yeebazibwe baganda bange mwenna abaliwo weewaawo Winnie nkulabye wooli Mukama akuwa omukisa ku ssaawa eno ey'omwenda ng'ate tugenda mu kigambo kya Mukama Katonda afterwards tusabire awamu. Kale nno ekigambo eky'olunaku olwaleero kivudde mu Baluumi oba Romans chapter 10 verse 9, 10 ne 17. Kale nno katutandike olw'obudde tusobole okusaba mu budde obutuufu. Kubanga bw'oyagala Yesu nga ye Mukama, kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwa ko n'okkiriza n'omutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olyokoka. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Ekigambo kwatula n'okukkiriza bintu binene. Haleluya! Omuntu bw'agamba nti okkiriza kitegeeza nti owaddeyo byonna, teweesigalizza kintu kyonna eri omuntu oyo. Nenno olunyiriri olw'omwenda lutugamba nti bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwa ko n'okkiriza n'omutima gwo nti Katonda yamuzuukiza. Mu kukkiriza okwo jjukira muganda wange, Yesu Kristo bwe bulamu. Kimanyi ffe abasinga wano obungi twakkiriza Yesu Kristo era bwe tutyo ne twatula n'akamwa kaffe nti tulokose era ne tukkiriza n'omutima gwaffe bwe tutyo ne tuyingira Yoludaani. Naye Yesu Kristo atugamba nti y'ekkubo ge mazima era bw'oba toyise mu ye oba togenda kufuna bwakabaka butaggwaawo oba togenda kufuna bulamu butaggwaawo. Halleluya! Kale nno muganda wange tumanye nti okukkiriza Yesu kitegeeza obulamu obutaggwaawo, si buno obulamu obw'omubiri obuggwaawo oba obufa ne buddayo mu nfuufu, naye obulamu obw'omwoyo. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Kale nno muganda wange bwe atannaba kukkiriza Yesu Kristo era atannayatula, muganda wange ndowooza ke kaseera okuggyako nga wayingidde leero oba jjo, naye nga kye kiseera omanye nti okukkiriza kwe tukkirizaamu ffe Abakristaayo, ffe abaana ba Katonda, si kukkiriza okuzibe kw'amaaso, nedda, wabula okukkiriza okw'okweweerayo ddala eri omununuzi waffe, eri omulokozi waffe Yesu Kristo. Kale nno olina okumuteeka Yesu Kristo oba olina okumuteeka mu ssenta y'obulamu bwo, ng'omanyi nti mu ssenta y'obulamu bwo bwe mubaamu Yesu Kristo ate gavana abeera Holy Spirit. Where Jesus Christ is, Holy Spirit dwells in there. Kati nno oba omanyira muganda wange nti bw'oba toyina Yesu n'omwoyo omutukuvu tomulina, naye olunaku olwaleero okyasobolera ddala okusembeza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Kale nno muganda wange ne weetwalira obulokozi n'oyatula Yesu Kristo okuba mukama wo, bw'atyo afuga obulamu bwo, ate era ng'otegedde nti bw'otereeza enkolagana yo ne Katonda bw'otyo ojja kuba ng'otuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ebigambo bino tubiyiga olw'ensonga twagala okwongera okunyweza enkolagana yaffe ne Katonda. Ky'ova olaba nga buli kadde
nga buli kaseera tuba tubeera mu kigambo kya Katonda kubanga ekigambo kya Katonda kitala ekisobolera ddala okutusheminga nga Katonda bw'ayagala bwe tutyo nno enkolagana yaffe ne Katonda n'enywerera ddala totunuulira Hilda nga musumbawo totunuulira musumbawo ow'ekkanisa ye Uganda bw'oba toli Uganda totunuulira mukadde wa kkanisa mubuulizi ani nedda naye bw'olituuka mu maaso ga Katonda ogenda kubuulizibwa ebigambo wekka neera bagenda kukunenya wekka kale nno muganda wange olwaleero zimba enkolaganayo ne Katonda sooka osembeze Yesu Kristo mu mutima gwo bw'otyo oweefunire obulokozi ng'oyatudde n'akamwako awamu n'omukkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu. Tugende ku lunyiriri olw'ekkumi lugambye lutya kubanga omuntu akkiriza n'omutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula nakamwa okulokoka. Halleluya! Baganda bange mu kukkiriza kwe tukkirizaamu Yesu Kristo mu kukkiriza kwe tukkirizaamu okuweebwa obutuukirivu jjukira buli lunaku wano ekiro ssaawa 9 mu kwegayirira tubeera tusaba Mukama atunazeeko obutali butuukirivu bwaffe bw'ati atwambaza obutuukirivu naye akamwa akatula okuweebwa obutuukirivu era ke katula okulokoka nga tonnaba kwatula obutuukirivu bujje gy'oli sooka oyatule n'akamwako okulokoka nti ndokose era nzikiriza Yesu Kristo omwana wa Katonda okuba nga yamuzuukiza mu bafu. Awo nno muganda wange ogenda kubanga olokose ate ng'oyingidde mu kisibo kya Yesu Kristo. Jjukira yatugamba mu kigambo kye nti nze mulyango buli ayagala okuyingira mu ddundiro ayina kuyita mu ye. Muganda wange gwe simanyi w'onooyita bw'oba tokkirizanga Yesu Kristo, simanyi w'onooyita bw'oba toyina personal relationship with God. Haleluya! Kale nno olunaku olwaleero mbadde njagala twetereeze bwe tutyo twongere okunyweza enkolagana yaffe ne Katonda waffe, twongere okubuildinga relationship eyo tuwulirire ddala nga omukwano wakati waffe ne Katonda waffe guviira ddala ku ntobo y'omutima gwaffe. Haleluya! mujjukire ku kigambo kye twayizeeko olunaku olwajjo nga tulaba omubuulizi w'amateeka Yesu gwe yali abuuza nti gwe ate amateeka tugamba ki agali mu Bayibuli. Kyavudde mu Luka chapter 10 verse 27 yayagambidde nti yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. Haleluya! n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna ne muliraanwo nga gwe weeyagala wekka. Haleluya! Kale nno muganda wange bw'onoofuna okwagala okwo okwagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna ogenda kuba okikutudde weewaawo ng'otaddeko n'okwagala muliraanwo. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Kale nno muganda wange tobuusa maaso kigambo kyakwagala Katonda ekiseera kyonna awamu n'okumukkiriza kubanga awatali ye tosobola kutuuka mu bwakabaka bwa mu ggulu. Haleluya! Katweyongereyo ndi kale okukkiriza okuva mu kuwulira n'okuwulira mu kigambo kya Kristo. Kale okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira mu kigambo kya Kristo. Haleluya! bweddako wagguluggulukaawo ku ssuula ey'13 olunyiriri olw'13 tulaba nti Yesu Kristo omutume
Peetero yayogera ebigambo bino nti akaabirira erinnya lya Mukama Katonda alirokoka. Haleluya! bw'oba okaabiridde erinnya lya Mukama Katonda olirokoka. Naye ate n'abuuza nti gwe okukaabirira erinnya lya Katonda bw'atannakkiriza kinaakola amakulu? Ye abaffe bw'atannakkiriza tonnaba kuwulira na kigambo. Onoosobola otya okuwulira ekigambo awatali kukkiriza? Neera onoosobola otya okuwulira awatali abuulira? Kitegeeza muganda wange ne mwannyinaze tuyina ebbanja eddene ery'okubuulira ekigambo. Awo nno ensi ewulira ekigambo, bw'eneekiwulira eneetanula okuba nga ekkiriza. Haleluya! bw'enekkiriza nno muganda wange, bw'etyo ensi eneekaabirira erinnya lya Mukama Katonda, bwe batyo balirokoka mu maaso ga Katonda era balitwala obulokozi. Kale nno muganda wange, teweesuulirayo gwannaggamba ku kigambo ky'okubuulira ekigambo kya Katonda, weewaawo n'okuba nga otambulira mu makubo agasaanidde mu maaso ga Katonda. Mukama abawe omukisa ate nga tugenda mu kuyingira mu kusabira awamu.